omusajja atambula butambi n'agenda. Nengenda kifunyisa olubuto ekyo munne nagenda nekiyingira mu mukwano ogw'ekimmemmete nengenda kifunyisa olubuto. Kakati ntiira ddala okubeerawo ekiwala nkigamba kiveewo akakigende tekivaawo. Gwe ebyo byonna saagala weekwase vaayo gye weekukumya ojje tulabe. Afande sina bwe nyenza kuvaayo. Ekikazi kyennyini ekiwala kyafuna olubuto kigamba veewo akawala. Nabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello? Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Tayinza okuwuliza Mukunja. Kale nnyabo. Kakati Mukunja nina mwami wange bamuyita Bob. Wanje? Nina mwami wange bamuyita Bob. Bob yatambula n'agenda. Simanyi kyatuukawo. Kubanga agezaako mugamba semunaye tutaloweze bibaawo. Mukunja omusajja yagaana. Yava waka mwazimba. Mukunja twazimba yatambula butambuzi n'andekawo n'agenda. Banaye wamukola kyenye ekyamaanyi. Simanyi kye namukola. Naye nagezaako omwegayirira tuddemu namugamba naye mukwano bibaawo. Omusajja yagaana. Naye mwali muyombyemu. Mukunja tetuyombanga muwadde. Omusajja yatambula butambuzi n'agenda. Mwannyinaze oteekwa okuba olina kye wakola omusajja. Toyinza kuva buvi mu maka ge mwazimba n'agenda bugenzi bw'atyo. Amazima ga nnyabo mukulu Mukunja. Omusajja sirina kye namukola. Kati obadde oyagala ki? Manyi njagala kumanya. Lwaki yagenda? Kuba yatambula butambuzi n'agenda. Kati onaayogerako naye? Nedda Mukunja sagala kwogerako naye. Just njagala kumanya bumanyi. Kale beerako ku ssimu tovaako. Essebo neyanziza. Eddakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa M. Tuli mu Ndobeso ne Mirinda ku BTFM. Bobu. Oli otya? Ndi muganda wange ogamba otya? Jebale. Mitono ennaku zino mitono ddala. Mitono? Yes. Kakati? Sebo. I'm a police officer. Wanji? I'm a police officer. Aka officer kyekiganyi? Attached to Naguru headquarters. Mpulirayo. Waliwo bampadde mu ofisi yange wano omusango gwo. Omusango? Ate ogwaki mukama wange? Nga zirina misango. Anti kakati obuzibu buli bumu ffenna tuli basajja. Esebo. Naye bw'onyiiganga ate totta. Era tekisoboka mukama wange. Wadduka ewaka. Esebo. Ekituufu. Wali ogezaako okutuga omukazi, wali oyagala mwokyera mu nnyumba, kwegamba ng'oyagala mumaliriza omukoye bwe yakuba enduulu, ab'oku kyalo bonna ne bakuŋŋaana, bwe wadduka n'odduka ewaka. Kati ali mu kutya. Afange. Amazima go gali nti ekyo sikikolangako era ndi eno neekukumye. Nina ensonga ndala nnyo ezanzigye ewaka omuzire tebakuti bampaayiriza. Anti kakati ffe tetulina buzibu, ffe nga poliisi tuliwo okunoonyereza na ku arrestinga muntu yenna aba yakoze musango. Kituufu ekyafande. Naye oyo ampaayiriza musobole okunsiba
nze nvundire mu komera naye ekyo sikikolanga kapande ate waka wooli wosula amazima go sisulawo ndieno nekukumira temwigana kunyonya ne mumfuna ate kiki nze afande ensonga zange zanzigiye waka zali za mukozi omukozi aliwa akati munyayo nga bobimanyi ebyekisajja nga bugambye nti tuli basajja ekiwala ekyo munne nagenda nekiyingira mu mukwano ogw'ekimmemmete nengenda akifunyisa olubuto kakati ntiira ddala okubeerawo ekiwala nkigamba kiveewo akakigende tekivaawo gwe ebyo byonna saagala weekwase vaayo gye weekukumya ojje tulabe afande sina bwe ngenza kuvaayo ekikazi kyenyinyi ekiwala kyafuna olubuto kigamba veewo akawala ogende kiganyi kinemeddewo kisitendagakowo kiwoza mbu nakyo kakati kikazi neyafuuka mukazi engeri gyali olubuto ate nga lukyali luto sina bwe ngenza bigatta kyekigoge mazima afande era nkyaliriimo nkyekukumye kati omukazi mubuulire abanzise busi abajja kunzita busi kati lwaki weemakulira ku mukozi ate ng'otya mukazi wo afande mbadde nkusaba tukole bweruti bw'atiisa ekyana ekyo mumukinkwatire mukijjo mukiteeke mukomera awo nja kusobola okudda awo nja kudda kati tumusibeko musango ki oba yabuza ebyawaka afande kyensaba tumukwate tumusibe bitali bituufu kugana kina kyakikolera nyamba buyambi mukazi we yalibaddewo n'awulira bino saagala teera biwulire saagalira ddala ate ng'oli ku BTFM oyogera ne mukunja omukazi abiwulira oli amagezi oyogera ne mukunja mu ndobeso bannayo nzise Misende gyatutte bannange muyayi lero n'omukozi naye vaawo ogende ewalala omuntu aba kiri akulabirira eyo naye agamba ndi nange wano ndi mukazi siiva wano afunye omukisa nayaga nti kati ate kireka omukazi etanamuzaalamu mwana ono omukyalo simanyi naye ono kati omukozi waba ali buto tasobola genda agambye ndi nange wewakwatiramu nange kati ndi mukazi waka kati lyagala basibe omukozi mbasibe omukozi ngaamukwata ki aida ndisoda olunaku olwaleero enseseza kale ku BTFM ekitabuli ky'omuzika ekisinga endobeso mugiwulidde omusajja yadduka ewaka mukazi abadde amanyi oba yakola ki omusajja kumbe lubuto lwa mukozi agamba omukozi ve ewaka alemeddewo agamba nange ndi mukazi kakati awo obuzibu we buli amanya nze Haji Kasule Rashidi nga mbeera Kabowa oyo omusajja bannange avuma atya afande mbwotegeere nkugambye afande bwagamba bwate naye ekituuka ekyokuyiga eri abasajja omukozi ono ogenda okutuuka omuteeka mu laavu ng'ate naye yakwegomba dda kati aba tasobola nakuva waka ayongera bongezi kunyweza bunyweza kati awo omwami akomewo awaka amalirize ensonga ze hajja tiwuno nze sigadde ne Haji Kasule ebintu nga bitabuse byatabuse dda amanya jati nampanyi wala Kabowa kati emigga egiri mu nju nkugambye asiya zaakaaba kabasoma omukozi amasama ajja kumanya ekyamwagaza nnyinimu kakati muuku abasajja bayige abakazi bangi kikuleeta ku mukozi kiki nga ne gy'oyitira gye bali abakyaliyo mumanye nti kikola bubi kaduse makage aliira ku nsiko omukyala nze mugamba kwate omukozi amuze gye yava omwami anaamusangayo nsigadde ndajja mponye Kabowa webale nyaja ati namponye amukima yamwanjule bukyanga dduka ewaka leero anaakomerawo ddala oba taakomewo kubanga ekibyamudusa birala nnyo ne kati waba yakimanye nti
oliyo okwemakula lwaki ebikola ngatamanyi nti byagenda okwemakulira ko bigenda kuzza amagoba abasajja leero kamulabe kirabika omukazi mukubi enzaawo batubenjagala ne bakuba ne bakutereeza mu layini ng'okubaani ndi mwana wo eza naye mukunja abasajja ani ali basonyiwa gwe kisajja gwe lwaki weetaba amazina g'enkima nga omanyi togenda kulidinga makaago babanga abasajja mututama omukazi omutadde matigga talina kyamanyi omukozi asobola okukola kyonna kyakuze natta ne maama w'abaana bo banange mwebeereremu Anaki, mama wange Robina Manja mu Lukumbi, I love you. Daddy wange Fima Manja mu Lukumbi, mama Innocent NPG. No mwami wange Charles okusembeyo kabadde kakodyo. Ngotesa pro ogambo otya. Tugenda mpozi mwambi yasi. Onowulira. Bakozi mwabaki. Okimanyi weebase n'ennyinimu akufunyisiza olubuto ate oganye okuvaawo ewaka. Kati omukazi akitegedde agenda kuba gwe nga tofayinza n'okulujjamu olubuto ng'akusabudde. Oba abawala mwabaki.